Eby'ababaka ba Paalamenti ate era nga bakomishona ku bukiiko obw'enjawulo abeegabira ensimbi ezikunukkiriza mu kawumbi kamu mu obukadde 700 bano nga bakulembeddwamu Mathias Mpuuga Nsamba ebyabwe byonoonese. Oluvannyuma lw'ababaka abakulembeddwamu Theodore Ssekikubo oba abakulemberwamu Theodore Ssekikubo okuba nga banoonya emikono egigenda mu maaso n'okubeera ng'oboolyawo giteekebwa mu Paalamenti wali babaggyemu obwesige, emikono egibadde gigaanye okuwera gimaze ne giwera. Finally emikono giweze, kakati bakomishona bano bibabugumye. Mu ngeri y'emu Gabunga ayanjudde Katikkiro omuggya. Byonna ogenda kubeera ng'obiraba. Nja kusaba wa video yaffe like muganda wange, genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga yakatwegattako. Weebale nnyo, weebalire ddala subscribinga ku mukutu gwaffe wa video yaffe like nga tetunnaba kubeera nga tugenda wala. Okay, saagala kubeera nga nkulwisa, njagala kubeera nga ntandika oboolyawo n'ebimu ku bibadde bijja byogerebwa abantu ab'enjawulo. Abamu nga bagamba nti Joel Ssennyonyi naye yakwata oboolyawo ke baatandika nga bakayita kawumbi, ne bagenda kawumbi kamu mu obukadde 400, ne bagenda kawumbi kamu mu obukadde 700. Gwe kikyoyogera Munnayuganda? Wabula ng'ate ababaka ba Paalamenti bo abamu badifendingira ddala Joel Ssennyonyi, bagamba ekyo tekisoboka, talyangako kasimbi. Wabula nange njagala kubeera nga nkubuuza mu ngeri y'emu, gwolowooza singa Joel Ssennyonyi yali nga yali akasente ako, ddala gavumenti esobola okubeera n'omuntu agivuganya naye ng'ate yamuwa ekyojja mu miro n'esirika? Ekyo ndaba ng'ekitasoboka. Njagala tulabe kiripu eno oboolyawo tusobole okuba nga tweyongerayo. Yali ya ssente zigenda mu kamiro obukadde 700. Leero tunakulaba nga muvaayo ate kukuba enduulu nga mumubuuza ekiri mu meeting mu cabinet ntuulamu n'engobere ebirimu. Tewali nguzi gye yali ali. Enguzi tebagyogera bwogezi. Gwe bagiwa n'agiwa bonna baba bakyamu. Lwaki oyogera seri n'otatulaga gye zaava? Ekyokubiri, ono leader of opposition bagamba zava mu CA bazitulaga nti yazimuwa yaani. Kubanga bannaffe bali mu kkomera bagamba mukyala wange yaba recordinga. Ebyo no biri luddawa. Naye kati ekiri wano kiringa tit for tat. Batukola kinaffe kikole kino. Kijja kitookuba enguzi yona eri 1.7 billion naye abakomishona eri 1.7 billion. Ebyo byakyana kito. Era bwe babuze tubumugjamu naye mu butuwe ne pulezidenti yaffe yatugambye mutuwe obwesi obujulizi bwe mugamba yalya mutulage ffe tulina obujulizi bw'abakomishoners. Ekyokubiri, Ssennyonyi nakyo tamulabye nga ayogera ku fula ya Paalamenti 1 ku nsonga y'enguzi, kikyo tasiimye. Alina ekifaananyi kyalaga kye tulwana nakyo. Ekyo nkikubuulya, genda mu ofiisi y'omubeera era bibalemeredde. Nange bajja kumpaayiriza bamulwanya bulwanya lutalo lwakuba nti yava kubanga yagala obagaana. Ssennyonyi ye yagula amaaso ga ssente z'abakomishoners. Fena twali tuzimanyi gyezaava negeza eyasooka okkiggula ate alina bingi byajja okuledda. Bw'aba yagirya lwaki komishoni temukkiriza kutuula? Okay, kale gye buvuddeko awo omukyala amanyiddwa nga Juliana Kanyomozi yavaayo n'akola statement ku mukutu ogwa TikTok. Statement nemufuukira statement, abantu ne bamukuba left right center. N'avaayo n'agamba nti mwe mulowooza mwagala Bobi Wine ku munsinga. Juliana alina kye yeerabira nti ayinza okuba yali ayagala Bobi Wine naye yamwagala nga Bobi Wine. Ensi emulabanga mununuzi. Ewaffe tetumwagala bwagazi, tulina bye twagala atukolere, bye twagala abeere. Kakati bwe baamukuba n'avaayo ekyansanyula ne yeetonda. Kakati waliwo omukyala amanyiddwa nga Farida Nakazibwe, mumumanyi, abadde ng'asoma mawulire ku NTV, yawummula mu kiseera kino era yakamala okuzaala. Yavuddeyo n'akola statement eringa eprovokinga oboolyawo abantu. Yawandiise ng'agamba muli wa watuufu, bwe mutalabikako temuddamu okutuwogganira. Ngagamba muli wa watuufu, bwe mutalabikako temuddamu okutuwogganira. Mulinde akalulu, mulonde abantu abalimu ensa.
n'agamba nze ndi kamwokya. Ensonga eno yabadde provokinga abantu abali wakati mu kwekalakaasa abalwanirira oba oliawo eggwanga okubeera ng'ensimbi zaalyo tezisaasaanyizibwa mu bintu eby'ekisiru. Ye yavudde eri n'amabeere ge agakulukuta, yavudde eri n'embeerebeere, azze mu nsonga ez'eggwanga azijabaata agaaliramu emimwa. Yavudde eri nga n'amabeere gamuwunyako, ali wakati mu kunafuya okumanyiira n'okugezaako okunafuya abaana bali mu struggle. Si gwe wabatumyeyo. Bw'obeera ng'oli bulungi maama gwe weesiimye, naye ensi yonna tolowooza nti eringa ggwe. Ate n'ekirala oyinza okubeerayo ng'olowooza oli bulungi naye nga ggwe osinga okuba obubi. Oba kye njogedde mukitegeera nti abantu abamu balabira wano tebalaba mu maaso. Kati oyo oyinza omusanga nga byalaba bye bikwata ku ye, naawe omwana we kyalidde ki, amaze okuyonka, ebiddako tabimanyi. Kakati bano abali mu kwekalakaasa ku lw'ensonga y'enguzi eri mu ggwanga batunuulira ekinene. Bano abantu ababba ensimbi y'omuwoomusolo kye bafiiriza eggwanga ku lw'obulungi bw'ensi eya leero, ey'enkya n'ey'abazzukulu abo abaliddawo. Ne nabadde ndaba Dr. Kwefu ne Happy Powers nga bamwanukula. Badde njagala tulabe clip eno. Yawozeza temutuwoganira Farida Nakazibwe boy wange oyo kyali wange naye mulimu no nze nasoma ebintu bya Farida ne manya Nema, she's idle. Yeah, she's bored. And let me tell you, waking up every day for all the years she was working, and now you wake up to your child. Working people are in the struggle. People are going through a lot, and you literally know, and you're there mocking them. They did. They're just disappointed that the people they voted, they're not working like but so mwena ba mockers mockers, if you have nothing good to say about whatever is this kid tabali mu WhatsApp group ye bayina ekintu kyabalwanirako buli omukyala ba broad daylight. Okay, kale just bantu bamu kwebuza magezi. Ensi eri mu bintu bya magezi olw'okuba oli mu kuyonsa owunya amabeere go ovaayo ojja baata n'amagere. Njagala kubeera nga muvaako, bwe mba nga muvuddeko njagala kubeera nga nkutwala. Libadde ebbanga ddene almost emyezi 5 mirambirira nga tuli ku nsonga y'abakomishona abeegabira akawumbi akamu obukadde 700 era nga bano baali bakulembeddwa mu Mathias Mpuuga Nsamba. Yes, Mpuuga the Mapuuga. Mpuuga the Mapuuga yakola omukolo ne gulyoka abantu babooga. Banaye abantu baali ku mukolo gwa Mpuuga. Abantu nga bakwatiridde ku makubo, Masaka yonna yaggwayo ne Kampala yonna neggwayo nga baaniriza Mpuuga the Mapuuga. Yaswaza Bobi Wine. Naye kale gibadde emyezi 5 nga bagezaako oba oliawo okubeera ku nsonga eno ey'ensimbi ne baleeta censor motion eyajja mu parliament ng'ekulembeddwamu Theodore Ssekikubo, wabula ababaka ne bagana okubeera nga bagiwagira. Nkujjukiza parliament y'eggwanga Uganda erimu ababaka 529 ne ku 529 babadde banoonyaako emikono 177. Emikono 177 naye nga gigaanye okuwera. Katugambe bonna abasigadde parliament yonna ewagira nguzi, ewagira bulyake, kubanga tusobola kugamba muli 529 olina abanganoonya emikono 177 naga nti gibuze. Parliament yamaze kwekyanga olunaku olwa emabega kaawo mu kwekalakasa we kubaddeyo, ababaka ne balyoka baweza emikono 177 era olunaku olwaleero emikono gino giwezeddwa. Kabudde okunywa nga Mathias Mpuuga si abadde akoze musajja wattu. Mathias Mpuuga yakoze ebyaddala. Bw'oba zoggoberera obutambike bwe mbadde mbawo ennaku zino 2, Mpuuga amatama gaweddeko. Mpuuga akoze ekotte zikyamutuuka, empale
kakati zimugudde obusukutu bw'empale kwegamba mpoga the mapuuga ebintu byo tabitegeera naye kyebayita okukwata mu Kyagulanyi Mwami Museveni lwaki oba oliawo yakyasobodde okuwangaalako ayina amagye ayina ssente banka z'eggwanga zonna yazitegeerera naye singa tekyali ekyo singa naye yagwadda Kyagulanyi omwerijjako omusajja alinga bidongo by'abalokole. So njagala tulabe embeera nga bweri nga ababaka bakulemberamu ensonga eno batwanjulira wakati mu ssanyu era nakyo ekirindiriddwa okubeera nga kikolebwa oba kyekiddako. Ate omubaka ate yono ye chief whip wababaka ba NRM abava mu West Nile ate era mu ngeri endala ye regional coordinator wa PLU mu West Nile region n'olwekyo nkwaniriza nnyo honorable we bali kujja kutwegattako akabonero ke kazze kalaga nti no parliament etambulidde wamu tugamba nti tulina okulwanyisa obukenuzi okujja mu parliament kati simanyi bannamawulire emiziziko emeka gye mubuuka ne munnayuganda yenna ajja mu parliament asanga obuzibu bunene nnyo okusobola okutuuka parliament. Lwaki? Bannansi beegugunze nga balwanyisa obukenuzi mu parliament. Kati fe ababaka ba parliament lwaki tugaana okulwanyisa obukenuzi? Naye kyaddaaki Mukama yeebale ntwala okusiima mmwe Fourth Estate abakubye ensonga eno ne mugiteeka waggulu nnyo ffe ng'abanoonya emikono twandikisobodde. Tubeebaza tubeebaliza ddala. Abookubiri neebaza ababaka bannange nti mu buzibu bwonna okummibwa entambula okummibwa amafuta embeera yonna tusobodde ogivuunuka ne tunoonya emikono gino. Kati ekirevu kiwedde okumwa musigadde kulaba mbalabe zetusigazza zokka. Tusuubiza nti nno enkya ku lunaku olwokutaano tugenda bategeeza kiki ekiddako naye lwakuba tufunye honorable karibu sana tufunye amaloboozi agava mu mikwano gyaffe abagambye nti nno nga temunnawaayo mikono mutulindeko nze mbadde mulwadde tujja tuleseewo eddirisa lino nga liggule okuva kati okutuuka Mande. Naye tusuubira tugenda kufulumya mangu notice era olunaku lw'enkya ababaka bonna ababadde batembeeta motion tugenda kutuulamu twetegeke bulungi tusobole okutegeeza eggwanga kiki kye tugenda okuzzaako naye nga kaakati okunoonya emikono kyo Mukama akitusaasidde tetuwemuse. Musajja omukulu senior member n'owuma omutwe n'ovaayo n'ovaamu ng'ogusima ebbumba kibadde kya nnaku nnyo naye ndi musanyufu nnyo. I'm so proud bamemba ba parliament ate ne bannayuganda mwenna ababadde bakubiriza ababaka basayininge tubeebaza guno omulimu tutandigisobodde ffekka naye ababaka ne bagezaako ne mubakubiriza ne mubajjukiza ne mubasaba bajje basayininge emikono kiwedde. Tulindiridde akadirisa tetunaggalawo kubanga wiiki ejja bwe tunaaba tutwala motion oba notice eriko motion n'obujulizi tujja kuteekako n'olukalala lwabo bonna abasayininze. Ekyo tweyama erimu tugenda kikola naye nga tuleseewo akadirisa kano okuva olwaleero ekyalwakutaano lwa mukaaga Sande paka Mande ababaka wadde emikono nangiridde mu butongole nti kiwedde kino naye omubaka waddembe okujja n'agamba nti saaliwo mu ngeri emu oba endala naye najja n'ateekako omukono oba n'alaga okwegatta ku motion kubanga eno motion teriiko nti nze tuwangudde ffenna tuwangulira wamu nga parliament ate bwe tugwa ffenna tugwa walumu nga parliament. N'ekyo mu motion eno temulimu nti nze mpangudde am the winner the other one is a loser. No, we all lose as parliament if we lose, but we all succeed together as parliament if we succeed. The success is for all of us. So I thank you so much. Mbebaziza mwebale nnyo olunaku lw'enkya we are going to address you massively. Team ebadde etembeeta kino honorable nga bw'otuuse mbatusuubiza nti olunaku lw'enkya team ebadde etembeeta ffenna tulina okubaawo and we guide on the way forward. I thank you so much.
olw'enkya lugenda kubeera nga tugenda kutuuka. Kale katulinde ekigenda okubeera nga kiva mu Paalamenti oluvannyuma lw'okubeera nga kino ekibadde kirindiriddwa kimaze okubeera nga kituukikako emikono giweze. Kaakati tulinda kulaba. Jjukira nakuwaddeko omubaka amanyiddwa nga Michael Mawanda General Tafiire bwe yamukyaliddeko e Luzira yamugambye nti ky'ogamba ne Mathias Mpuuga bagenda mukwata nga nze ye lwaki tebamukwata bamulanga ki za Masaka Cooperative Union ate yono Michael Mawanda bamubanja za Busoga Cooperative Union. Kale no bwe bityo bwe biri. Katuveeyo tugendeko mu Bwakabaka bwa Buganda oboolyawo tumanye mawulire kyagavaayo. Gabunga ayanjudde Katikkiro omuggya. Kakati bino byetaaga obyewuliridde okusobola okubeera nga obitegeera. Nzikiriza nkukwasa akatambi kano then tusobole okubeera nga tusinkana mu mawulire amalala nga bwe gazze nga sinaba kubeera nga nkukwasa akatambi. Nabadde ndaba olunaku lwabadde lwajjo ku Facebook okwo omwana yawandiise n'agamba nti abala bannayuganda yawandiise n'agamba nti ntwala omukisa guno okukuloopera Ayi Ssaabasajja Kabaka wootabadde Katikkiro kyatukoze. Addayi abaana mu Uganda beeweddembe. Kale katulabe eggulire lino. Ngenda bateera wano nsaba Mukama Katonda abankuumire mubadde bawuliriza balungi okuva gye tutandikidde. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukama Katonda atakuumira mpeera abankuumire. Mbalekedde story eno mugiwulirize okusobola okubeera nga etegeerekekwa oba nga mugitegeera. Buli mwezi abataka abakulu ab'obusolya basisinkana okulambulula ebituukiddwako n'okwongera okutema empenda z'okutambuzamu emirimu gy'Obwakabaka. Mu lutula lwa leero mwe mubadde ab'ekika ky'Emmamba nga banjulira olukiiko Katikkiro w'Emmamba omuggya Engineer Gerald Kyobe Kaberenge n'omumyuka we Kigonya John Kikolokomba. Omukubiriza w'olukiiko lw'abataka Omutaka Augustine Kizito Mutumba yeebazizza ab'ekika ky'Emmamba olw'okujjumbira enteekateeka z'Obwakabaka era asabye Katikkiro omuggya Engineer Gerald Kyobe Kaberenge naye atambulira awo. Twebaza bannaffe abatwegasseeko ate nga tubalabye nti ba mutindo basajja bamanyi ennono yaabwe ate era bayigirize bangi bakola mu bitongole ebirabisenga byababangufu. Tubaaniriza mu mulimu guno era tukiwa nti we tunafuna abantu abangi bwe bati tulabyeko ne bafaadha nga bazze wano bannaddiini ne bayongera okwagala ennono zaabwe ne bongera okwagala ebika byabwe. Tujja kujjamu ebika ebirungi era ebijja okweyunirwa abantu abangi. Omukulu w'ekika ky'Emmamba Gabunga mu biruziikwa ategeezezza nti ekyokufuna Katikkiro omuggya kigenda kwongera okukulaakulanya ekika. Okweyawulayawula mu kika ky'Emmamba abeegwanyiza ebyabwe babyesigalize tukooye omululu n'obubbi. Oluvannyuma bano bakuŋŋaanidde ku woofiisi y'ekika mu Ndeeba era gye boogereddeko eri abazzukulu. Omutaka Gabunga mu biruziikwa atendereza ab'ekika ky'Emmamba olw'okukuuma omutindo ne batenyigira mu bikolwa by'obukumpanya. Tuwulira emisango mingi gitambula naye ab'Emmamba temunnaba kuba babbiine. Mukyefugamu mumanyi okunoonya lizibu mpola mpola ne bw'ofuna akatono naye nga kakola ki ako. Katikkiro we bw'amaze okukwasibwa woofiisi mu butongole n'aweera okugatta abazzukulu babeere bumu ssako okutumbula ekika mu by'enkulaakulana. Mpeera nti ngenda kuweereza ekika kyange bulungi, ngenda kuweereza Obwakabaka bwa Buganda bwonna, ngenda kuweereza abazzukulu n'omutima gumu n'obwenkanya. Era tugenda kukolagana n'abantu bonna n'ebika ebirala mu nkolagana ennungi esoboka.